Olwaleero ennaku z'omwezi zirinya Ssebutemba wa 2022 nga tuli ku lunaku oluliko okulya n'okukomba essowaani era sirekeeyo kukutegeeza nti olwaleero ky'ekibanyi kyakugwa n'amenvu ekinjogeza ebyo gwe mupiira kasigulankonge oguli wakati wa Manchester United ne bajja baabwe aba Arsenal ogugenda okuggyibwako akawuwa akawungeezi ka leero guno gwakutandika essaawa 12 n'ekitundu ng'enjuyi zombiriri emitima gibasula ku mutwe ng'eyabuulira ku w'olugambo wabula nga tetunnaguyingira kansooke nkuwe ku nkizo ya ttiimu zizino ebbiri mu mupiira gw'e Bungereza kalira akuweereza nze Jamie Radio Uganda. Manchester United gyentandise nayo eno yagunjibwawo mwaka gwa 1878 n'erinnya Newton Heath era lino lyakyusibwa n'etandika okuyitibwa Manchester United. Ekyo kyaliwo ennaku z'omwezi nga 24 April omwaka gwa 1902 liigi y'e Bungereza eno yaggyibwako akawuuwo ennaku z'omwezi nga 17 April wa 1888 ng'eyitibwa erinnya English Football League. Ebiseera ebyo Manchester United yawanguliramu ebikopo 7 birambirira okutuusa liigi lyakyusibwa erinnya n'etandika okuyitibwa English Premier League. Ekyo kyaliwo ennaku z'omwezi nga 2 February wa 1992. Manchester United yatandika okwegiriisa ng'ekigotte entula kubawo yawangula ebikopo 13 birambirira wansi w'obukulembeze bwa Sir Alex Ferguson. Ono yabeeyungako mwaka gwa 1986 nga n'ekikopo ekyafembayo yakiwangula mu sizoni ya 2012-2013. United n'ekola omugatte gwa bikopo 20 birambirira era ekyo ne kigifuula ttiimu esinga okuwangula ekikopo kino emirundi emingi. Arsenal gyentandiseeko eno yayingira mu byafaayo by'e Bungereza yagunjibwawo mwaka gwa 1886 era yatandika okuzannya mu liigi ya Bungereza enkulu gye nakutegeezezza mu kusooka biseera ebyo ng'ekyayitibwa English Football League. Arsenal yatandika okusamba mu liigi eno mwaka gwa 1904. Arsenal okuva yeesogga liigi eno era we twatuukira mwaka gwa 1992 nga yakasitukira mu kikopo kino emirundi 10 mirambirira. Arsenal gyenjogerako eno ngeri wansi w'obukulembeze bwa Arsene Wenger eyagyeyungako mwaka gwa 1996 n'agyabulira mwaka gwa 2018 yaleka agiwangulidde ebikopo bya Premier League 3 birambirira. Arsenal yatondawo ekyafaayo ekikakali wakati w'omwaka gwa 2003-2004 bwe yasitukira mu kikopo kino era ng'eri wansi w'obukulembeze bwa Arsene Wenger ng'ewangudde emipiira gyayo gyonna ku mipiira 38. Teyawangulwamu mupiira nagumu nga yawangula emipiira 26 n'eremagana ne bannaabwe emirundi 12 mirambirira. Bwetyo Arsenal n'ekola omugatte gwa bikopo 13 birambirira. Omupiira wakati wa Manchester United ne Arsenal guno guba gwa byafaayo akaseera konna nga mu byafaayo Man U ne Arsenal bakakwatagana emirundi 237 nga Manchester United yekyali n'enkizo yakawangula emirundi 98, Arsenal emirundi 86 ne balemagana emirundi 53. Tuyingira omupiira gwa leero Arsenal nga yeeriisa enkuuli anti yeekulembedde ekimeeza ky'e Bungereza wabula akawungeezi ka leero tulinze kulaba ani eyeetikka olunaku tulyoke tumanye ani agenda okumala munnamamiima Namanfudu ge yamala ggoonya. Bye byafaayo bya ttiimu zizino ebbiri okuweereza mbadde Jamie Radio Uganda. Abankuumire awangaale ayisa abasajja Kabaka.